Enkya ya leero bassentebe b'ebyalo ebisangibwa mu ggombolola y'e Lubaga abasoba mu 130 be bakedde okuba ebirayiro byabwe okukakasa obukulembeze bwabwe. Nkwogera ku omulodi wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago asabye bassentebe abalayiziddwa okwewala obukumpanya eri abantu be baweereza basobole okubakkiririzaamu. Ani yakibagamba kyawandiikibwa mu tteeka ki? Iruzanga chairman gagati stampu yange atidde wano mu stampu sigita tayinza nagirekerako sekulitalo olw'olumu amuga stampu eyo wano. Lodi Meya bano era abalabudde okukomya enkola ey'okujjanga ensimbi ku batuuze ababa baliko ebintu bye batunda gamba ng'ebibanja n'ebirala ekyakazibwako 10% kyagambye nti kimenya mateeka. Stampu eyo ne muteekawo etteeka erya 10%. Ani yali bagamba ti buli ndagaano 10% kiri mu kiwandiiko ki muteeka ki? Njagala okubategeeza njogedde bingi obulabo obuli awo ebisinga tulibyogera nga tuli ku State Hall nti 10% eyo bwe muba mukanyiza naye si yateeka. Omukolo guno gwetabiddwako minisita avunaanyizibwa ku kibuga Kampala Oliver Namisango Betty Kamya era ng'ono ategeezezza nga gavumenti bw'eri mu kubaga enkola ennaalungamyanga enzirukanya y'emirimu gyabwe ng'abakulembeze b'ebyalo. 10% charges aba LC era bategeezezza nti minisita wa local government ali mu nteekateeka ez'okuyisiwinga ekiwandiiko ekigayidinga abantu ba chairpersons services zemuwa abantu banazisasulira butya ezeetaaga okusasulira bakyajinga ssente mmeka n'ebyo byonna. Minisita wa local government ajja kuyisa guidelines ezinaafuga ofiisi zino nga mwe muli n'ensonga ya ofiisi mama gyoyogeddeko kituufu chairman asaanye abeere ne ofiisi ebyokuba nti eofiisi ebeera mu maka ge mu ddiiro lye ebyo tebikola ki tebinyuma kubanga chairman abeera ne ofiisi naye nga eri muki mu ddiiro lye kaakati bw'atabeerawo mukyala we yamanya sitampu weekola ki weebeera oba omwana waabwe omukulu. Abo ababaka ba Parliament okuli Moses Kasibante n'Omulongo Katoli Wamma baliko bye boogedde ku nsonga y'abassentebe okusabanga kye bayita akasiimo okuva ku batuuze okubaako obuweereza bwe babawa ate nga si kye kyabalonza. Ekimu ku bizibu ebiri mu bitundu si wano mu Kampala wokka naye mu Uganda yonna sitampu emu yakuba ku ndagaano 3 nga batunda poloti emu. Sitampu temuzifuula kyakufuna. Omulodi yawabudde bulungi bwe ziba village council zitudde abatuuze ne bagamba kuba palamenti y'ekyalo be batuuze bonna nti mutujjengako percentage bweti buli aleeta ekizibu bwe kiti mukole bwe muti naye kyeyabagambye tikiri mandatory nti totandika nkyanda yidde bannange buli ajja wano okwagaza 10% palamenti emala kukkiriza village council 10% beero si babeerawo nga tebalina kantu konna ke bafuna. Bannange tubeere ab'amazima. Ebyobufuzi bitegeeza byanfuna. Era omukulembeze aba afunye amaanyi agakuliyetinga ebyenfuna aba mukulembeze mulungi nnyo. N'olwekyo nzammas 10% sigirinaako obuzibu bwonna kasita okola omulimu omulungi. Ebyongo bitadde ku bbali Meya w'eggombolola y'e Lubaga Oweekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebugwawo ategeezezza minisita wa Kampala Betty Kamya nti ekiseera kituuse KCCA ebaddiza obuyinza obw'okulongoosanga ebitundu byabwe mu kifo ky'okwesigamanga ku makampuni ag'obwannannyini gaggambye nti tegalina busobozi. Ffe twagala nnyo okweyolera kasasiro waffe. Twagala nnyo kubanga ffe tumanyi era tukkiriza nti kasasiro okuyoola kasasiro kyekimu ku bintu bye tuteekwa okuwa abatuuze baffe. Yadde nga bano balayiziddwa eriyo bannaabwe abasoba mu 30 abatalayiziddwa olw'obutakkaanya obwava mu kulonda era ng'ensonga zaabwe zikyali mu mbuga z'amateeka. Robert Onyango wano mu Kampala.